obulungi n'okutudduukirira n'okudduukira emirimu kama nkwagala beerako n'ekigambo ky'otegeeza omuntu ayita mu kusinda ayita mu kugezesebwa tubeera kufunira erokeereza ku esipensi y'amasannyalaze okwongera okuguma abakristaayo batwako ensusu babadde ennyumba kinene webatufuna ekitwakula amasimu nebaliwalungi nakudayo mukama amatwere ekisa kyentaata osobola okuba mukama akamulwolwadde gwomanyi ayinza okuba mukulu w'omutubu ayinza kama nkwagala beerako n'ekigambo ky'otegeeza omuntu ayita mu kusinda ayita mu kugezesebwa okumanya nti ekkanisa yatandikibwa omwaka wa 1978 y'ekirooto ekyabakulembeze abakristaayo abaali basabira ekitega st andrews okumaster ate nga bukristaayo munaabe bwe basabanga naye abakristaayo aboogeddwako waggulu abo batandika okwekolamu omulimu abantu bano basooka kuzimba kanisa ya ttaka Zakariya Kayongo twalina Margaret Kabale kamu okuzimba omwoyo era n'omubiri yalinga esimba sobodde okutuuza enkiiko nyingi naddala eza planning committee twafunaera okukala fetisati yali tebakaddeeso nasapiti mulimu credits junior school junior multiple amalala mangi tunakakalaga ebirala tulina wa planning uganda kukyambadde dan abaddewo emabegaawo omukulu oyo yakwataganya eza planning ebigomu tulina owebyobulamu erefu sawu justin mirembe mukyalo yali awo yakwataganya kayimirida alina akabebiroza kakaaba tetulina owekatampeewo tulina zoni eyekasenge tulina omukyala Najemba Christine naye yatukwatirizaako ne mulongo mire awanika olukiiko luno mukyala Victoria Nalunkuma tulina naye wali wano Bosa Kibuuka n'omukubiriza ero ebasiiga eyavaawo twafuna Reverend Amos Namwanja n'omubuulizi wano mubbiri omubuulizi omugenzi kati Yokaana Kalyango mwaka gwa era Margaret Kabale twalina Reverend Odell mwaka ogwo 1997 mpaka mu 2000 n'omukubiriza Margaret Kabale twalina omugenzi Kalire Hosanna,
nti Hosana waggulu mu ggulu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Venerable Reverend Canon Edward Kironde Balamaze, Ssabadiikoni w'Erugazi. Olwaleero Ssabbiiti eno ey'amatabi, Mukama ampadde omukisa okusinza awamu n'aba St. Philips Nammengo Church of Uganda, emu kanisa zaffe eziyingira mu Busaabadiikoni buno ngeri mu busumba bw'Ekitega, omusumba Titus Kakula tubadde naye, tuli naye ate n'omubuulizi w'ekifo kino Omulongo Kato. Twagala okwebaza Katonda olw'abantu b'e Nammengo okuteeka ekkanisa mu kifo kino, kubanga era nga Ssaabadiikoni bwe kyanzijja mwaka oguwedde lwensi okusinziza wano, kubanga Obusaabadiikoni bugazi. Ne mu ngeri enjawulo yakwebaza ab'e Nammengo olw'obulamu bateeka mu kanisa yaabwe nga basinza. Mbalabe buli muntu ng'aleeta amatabi ng'ajja okusinza Katonda, era nga tusinzira mu kyawandiikibwa ekyo Matayo 20:9 n'okukkirira nti abantu abaali mu maaso n'abaava emabega bonna ne basinza ne batendereza nti Hozaana. Amakulu g'Hozaana nti Mukama saasira, Mukama gulumizibwe, Mukama lokola, Mukama wonya. Eyo essuubi lyaffe abakkiriza. Tetumenyenya bunyenya nsansa, naye tujjukira akabonero ako aka Kristo ng'ayingira mu Yerusaalemi ng'azze okuyamba, ng'azze okusaasira, ng'azze okuwonya, ng'azze okubudaabuda, ng'azze okuzzaamu amaanyi. Omulimu gw'ekkanisa kwe kuzzaamu amaanyi abaweddemu amaanyi. Era Abakristaayo gwe mulimu gwaffe. Bw'ofuluma bw'oti ng'omaze okunyenya ensansa, obulamu obulina, obulamu obutwala eri abalala. Essuubi olirina, essuubi olitwala eri abalala. Amaanyi ogalina, amaanyi ogatwala eri abalala. Okwagala kuno kwolaze ng'oli mu kkanisa kubulawo kutya eyo ku neighborhood gy'osula, ku mirimu gy'okolera. Twebaza Katonda bayimusa amaloboozi gaabwe. Omulaba gaffe guwadde kuyimusa eddoboozi. Zabuli 10 agamba muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu. Eddoboozi y'omwana wa Mukama olitwala wa? Olitwala wa musamize, olitwala wa mufere, wa muyaaye. Eddoboozi yo liyimuse eri Mukama. Twebaza Katonda okujaguza amatabi ak'omwaka ono okutuukidde nga Paalamenti yaffe ya Uganda tugyebaza yavuddeyo n'eddoboozi eryawamu nti abange n'ebisiyaga mu Uganda tulindirira pulezidenti waffe omulungi atenya okuteekako ekinku mugamba ng'abakiikira abantu be basazeewo era n'eddoboozi yaffe abantu letwabatuma okugamba nti bannange emize gino egy'ebisagazi ejja septic tanka okuliira mu kasasiro bannange kanisa tetubyetaaga, tebiri wano mu nsi yaffe Uganda, bigendere ddala bigwerewo ddala. N'ekyo yebaza Katonda lwa Paalamenti eddoboozi eryo. Era nsaba senga bulijjo mu bintu Katonda erinnya Omulongo Timothy Kato Kabanda ate olw'ekisa Katonda omubuulizi w'ekifo kino eky'ekkanisa ya St. Philips Church of Uganda Nammengo Lugazi Kawolo. Tugwa mu Busaabadinkoni bw'e Lugazi ate mu busumba obw'Ekitega. Twebaza Katonda watuusiriza kati ku lunaku luno okuva omwaka guli ku lunaku lw'amatabi olw'omwaka guno. Wabaddewo bingi ebisoomooza mu bulamu bw'abantu n'ebirala okusinga byonna obubbi, kuba tulina kati ennaku zino obubbi. Bannaffe abamu abaali bakuba amayinja gulu eyo baagenda ne babagobayo, kati bonna baakomawo kweyiyiza eno. Kale tufunye obuzibu obw'okubba ekkanisa yaffe nga bagituukirira ne bamenyako ne baggyako amataala gaayo n'okutuuka emmanja omweza ne batwala ebintu ebimu. Kale tusaba abakulembeze baffe okutuyambako, kuba omuntu wabanga takyatya na kifo kya Katonda, takyatya kuyingira, tebalina ntiisa ya Katonda kitulaga ate embeera abantu baffe gye bali muno. Ekyo ffe ng'abannaddiini gye mirimu gyaffe okulaba ng'abantu abo tubatereeza era tetujja kubagoba, tujja kutya naye nga tugezaako okubabuulira enjiri ate okusembera. Ng'ekkanisa ffenna twebaza Katonda kubanga kye batuusizaako bangi abandi bagadde okubeera wano abaaliwo omwaka guli nga banyeenya amatabi naye nga tebaliiwo. Naye tubadde mu saaviisi ey'okumwebaza nga tujjukira mukadde waffe Yesu Kristo bwe yali ng'ava mu ddungu okujja ate ne yeebagala endogoyi n'ayingira mu Yerusaalemi okujja okulongoosa byonna ebirimu. Naffe tumanyi nti olwaleero bw'abadde ng'ayingira okunyeenya kwaffe okw'amatabi si kwa bwereere. Mukadde waffe abadde atukubiriza mu kubuulira kwabuulidde Ssaabadinkoni w'Obusaabadinkoni muno nti tugende tulabe nga ffenna twekyusa emitima nga tudda bujja nga twemenya mu maaso ga Katonda n'okumutegeeza nti Mukama osaanidde era ozaana. N'ekyo kiseera kya leero mbakubiriza okwagala ennyo Mukama Katonda wammwe. Mukama Yesu agenda kuzuukirira wamu naffe, tulongoose emitima gyaffe nga tweteekateeka naffe twongere okuba nga tuli banywevu mu kukkiriza Katonda waffe. Ekyo kyatulaze kyagenda otulaga nga tufiiririra ku musaalaba
olw'ebibi byaffe Mukama Katonda atusaasire ffe tusobole okwenyweza ng'era tutambula mu ntambula ennungi. Mukama waffe yeebaze.